naye ate mukoko oyo bino bye bimu ku byoleseddwa abayizi b'essomero likangulumira Public SSC Kayunga ku nsoma empya. Kati bunene bumukene bwe bateese waneeno webugisikiriza okubeera nga eyingira munene omunda. Mu bbanga ery'emyaka 4 bukyanga nsoma n'etandikibwawo essira lisinze kuteekebwa ku masomo ga ssayansi n'engeri gye gagenda okuyambamu abayizi bano n'ebitundu gye bava. Dr. George Wateta omukulu w'essomero lino agamba nti kino kikoleddwa okuyamba okwongeramu abayizi amaanyi okusobola okutegeera n'okkakata obulungi ebibasomesebwa. Omuntu yenna buli lwakola ekintu nga kiva mu ndowooza ye abeera ne motivation kimuzaamu amaanyi nnyo. Kati motivation y'abaana baffe okusoma yeeyongeddemu nnyo kubanga bamu baakubidde abazadde baabwe ne bagamba maama keerako olabe bw'ensoma. Dr. Wateta atubuulidde nti tewali muyizi munafu kulemererwa amasomo gano wabula abasomesa balemereddwa okukola ekyetaagisa bano kubagazisa amasomo gano. Abaana tebalina weakness ng'abaana, naye weakness erimu ffe abakulu b'amasomero otulowooza nti ebintu bino tebisoboka kubanga lino ssomero lya use tetulina ssente. Obusente abaana bwe basasula bwakulya mmere, gavumenti etuwa emitwalo 5 kanaana, naye mu byo tusobodde okunyigiriza bajeti yaffe ne tufuna ebintu bino abaana ne bakola kino kyolabye olunaku lwa leero. So nze ndowooza nti enkyukakyuka y'amasomero yonna erina sookera ku bakulu b'amasomero. N'abasomesa baliko bye balowooza ebiviirako abayizi okwewala amasomo gano. Abaana batya kubanga waliwo amaloboozi agali emabega waakyo nti amasomo gano mazibu, nti gakaluba naye ng'ebyaddala gagonda. Kati Dr. Wateta aliko byalowooza ebirina okukolebwa Minisitule y'ebyenjigiriza okwongera omutindo mu masomo gano. Gavumenti etumotivatinge etwongeremu n'akasente, batwongereyo capitation grant, batuzimbire ebyokukozesa nga laabu baziequipinge, ndowooza nti ebya sayansi bijja tambula bulungi. Bo abazadde baliko okusaba kwe bakoze eri gavumenti okuteekawo embeera ennungi eri bannasayansi abali mu ggwanga baleme kuddukira mu mawanga g'ebweru. Kyensaba gavumenti okola okwequipinga laboratories n'okwencouraginga abaana okubeera nti okola innovations. Essuubi lirina mu kintu kino olw'ensonga nti omwana bw'anaaba afulumye mu ssomero bw'aba azze mu field alina w'asobola okutandikira. Gye buvuddeko gavumenti yalangirira essira eririna okussibwa ku masomo ga ssayansi ng'engeri emu ey'okusobozesa enkulaakulana ey'omu ggundu.